kulikayo nnyo ku mulamu okwo okyali ku programs nga Bwendaba Kyaggwe TV kusinzira okubanga otulaba ebintu nebisingawo ku bino osobola okubanga obinoonyako ebeerayo n'amawulire aga bulijjo osobola okuyitirayo eyo n'osomako n'olaba eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu bwetambula. Nkyalina Sarah Nakintu embeera ne mwami Nsubuga atwongera okutunuulira ensonga we zitambula mu ggwanga. Mukadde kano njagala twefumitirize ku kaweefube ow'ababaka abataano mu palamenti gwe baakulembeddemu okulaba nga basonda emikono mu bannaabwe egy'okujja obwesige mu bakamisona ba palamenti abana bagambibwa okwegabira ensimbi y'omuwi w'omusolo akawumbi akamu mu obukadde 7 nga bano kuliko munnakibiina kya NUP Mathias Mpuuga nsamba agambibwa okufuna obukadde 15,000 ne kujja kubeerako bakkamisona abasatu okuva mu kibiina kya NRM okuli owa Bukoli Central Solomon Siwanyi ne kubeerako omubaka omukyalo owa Zombo ye Esther Afoyochan kw'ossa n'omubaka omukyalo wa Rubanda ye mukyala Prosi Akampulira. Kinkala tugenda mu mwezi mulamba kubanga ebbanga litambudde. Mwami Ssekikubo agamba nti engabo bagirumizza mannyo. Kaweefube nga atambula abaddewo akabondo kabaka mu palamenti abavuddeyo sabbiiti eno nga bagezaako okuwakanya enteekateeka eno nga omubaka owa Soroti City West mwami Jonathan Ebwalu ng'agamba nti akakiiko akategekera palamenti oba akateekerateekera palamenti bwe kaba nkatuulako abantu 9 mulambirira lwaki abaana be batunuuliddwa mu kino ng'agamba nti bakolemuko enkyukakyuka mu nteekateeka yo bagambe nti bonna abeere nga bagenda naye yamaze n'ateekako omukono. Naye mu byonna nga bitambula tetumanyi wa gye kigenda kuggwera kubanga mukyala Saropendi yavaayo n'ategeeza nga bwe baagudde mu lukwe tewaliwo ate bannaabwe abaagala okujja banyakule empapula ezo oba oliawo mu kaweefube ow'okubuza obujulizi. Abantu bano beetaaga emikono 177 okuleeta ekiteeso kino naye wiiki eno egenza okuba nga efundikirwa nga bali mu 130. Abatunduzi b'ensonga abamu bagamba nti kiyinza obutayitamu abamu bagamba kijja kuyitamu. Emukono wano tulina omubaka akiikirira Amaserengeta ye mwami Fred Kayondo munnakibiina ekya DP. Bwe yabadde awa endowooza ye ku nsonga eno yagambye nti budget oba ensimbi zino zaayisibwa bulungi nnyo palamenti era bano ababaka baaliyo naye bwe ziba zaayisibwa palamenti nga zigenda eri abaaliko abakulembeze the past leaders lwaki kati ate omubaka yandivuddeyo neyeemulugunya ye nga akalaba nga akabonero oba oliawo ak'omubaka eitha okubanga teyaliiwo obanga teyategeera kiki kyeyayisa naye tetumanyi we bigenda kukoma. Mukyala Sarah Nakintu bino bijjidde mu kiseera nga waliwo n'ababaka abamu abalowooza nti oba kino kitunuulidde sipiika palamenti naye Ssekikubo azze akyogera lunyenaga tunuulidde bano bakkamishona kyekya sipiika palamenti bwe kiba kyakulya kijja kuba kya lulala naye bakkamishona ye bateekeddwako essira mu nteekateeka eno eggwerawa neyanza nze mpozi kino kyeyongedde okundaga tulonda abakulembeze naye nga tebamanyi kiki balina kukola mu palamenti. Kyannaku nnyo nti abantu abayisa budget ate be bamu be bavaayo okugamba nti ensimbi zino zaatwalibwa mu bukyamu. Ensimbi zino nga tezinnaba kuweebwa akakiiko kano bwe kaba katuula kalina abantu bano 9 okitegedde era sente we ziba zaakugabibwa sipiika approvinga Ministry ya Finance neteekako omukono. Even His Excellency the President of Uganda amala zikiriza neziryoka zikola ki neziryoka ziweebwa kubanga yakulira wano how ensaasaanya should be made. Ye Chief Finance Minister. Yes. Kakati bwe babanga abo bonna byayita n'emitendera gyonna nga ne Parliament kweri ne bana bakuvuddeyo okuteekako ki emikono nga kwe bali bakola ki mu Parliament nga sente zayisibwa Parliament at this last minute we bagolokoko okugamba we are censoring them. Kitegedde twabatuma kuweereza na kugoberera buli kimu ekigenda mu maaso oba omuntu oba omuyinako akakuku. It is when you rise up. Kitegedde nze ndaba nti kaweddemu era Honorable Mpuuga n'abalala bonna bajja basinga emikono ewanaji n'abagiweze. Okitegedde zino sente zayisibwa mu mateeka. Okitegedde one or two things bwe baba kati nga balina emikono egyo gyokka ejja opposition abakeera okuba walaala
giriko emeka opposition basayinize abamu then lope kyobola banze binaku mbagamba nti Ssenyonyi akyabulamu nnyo nga leaders of opposition bwe bamuwa ekifo ekyo babeerako ne ba lawyers kubeerako ba researchers kubeerako n'entebe nnyingi ze bamuweerako abantu abalala okumugayidinga alyoka agayidinge bulungi the opposition side. Soko emirimu awo katono nnyo. Mwami Ssenyonyi leader of opposition. Yes. Shadow Attorney General ye mwami Wilfred Nwagaba okubaganya okusayininga bagamba nti emitendera n'amateeka oba oli awo oba ebyagobereddwa birabikanga ebikyamu kitegeeza kyeri bwabanga Shadow Attorney General ate nga era leader of opposition. Yes, Shadow yakirabye sente zino zayisibwa palamenti era zayisibwa mu mitendera emituufu okugifuna talina nsonga lwaki asayininga ng'ababaka mwennyini bwe mwagamba zibaweebwe bayizayo tezaali z'abano bokka n'esente nnyingi ezijja ezikola ki eziyisibwa for example ezo n'emmotoka ezaweebwa aba speakers zayisibwa mu komiti yemu okitegedde ebyo biri mu mateeka. Kati lwaki kino tekiri mu mateeka? Why do you think tekiri mu mateeka ekyaba commissioner? Because olaba ekintu ky'Abassenyo ky'aba mwami Mpuuga kino bw'okigiraganya n'ekyamwami Mwanga jjukira auditor general agenda kuwummula naye agenda kubaako akasente kaafuna naye akokko iyo ne parliament esaboneka ako kali mu mateeka agenda kafuna mu mateeka tekyogerwako lwaki wano nga parliament y'emu bwe gaba nga amateeka tegagobererwa lwaki tegagobererwa nga baali amateeka gagobererwa akakiiko k'abantu 9 okitegedde kaatuula era parliament kigambibwa mu kakiiko kano buli member wa parliament you have a right ogenda okuwuliriza okitegedde kiki kye bakola ki kye boogerako neki kye bagenda okuyisa kitulaga nti member parliament baffe mu bukiiko bwe babutuula tebagendayo era kyovola bitundu byaffe biraginze behind kubanga mu bukiiko buno bwebagabira nesente zigenda mu mitendera egyaki egyenjawulo kati mumba nga temugendayo ate nga mumala ne muyisa mu parliament tukiyisizza okitegedde then bo bennyini beekuba endobo 1 tebamanyi kyabatwala mu parliament 2 bamala gayisa mugendo okitegedde tikasita bali abala bakiyisizza naffe tukoze eki tukiyisizza 3 sibe bantu abayayanira nnyo okulaba nti eggwanga lino essente z'omuwi w'omusolo allocatingibwa bulungi oba ne batazitwala mu bintu ebiri awo bwe mba mwakiyisa lulimu eri financial year budget eyo why do you come out now okugamba nti tezaali mu mateeka okitegedde nezino ze bawadde the Antoinette General oh my goodness nsobola okugamba nti omuntu abadde akola all this time naye kubanga kati awumudde ye nga chief mugenda muwa omusaala gwe okitegedde nga gwabadde afuna paka lwalikola ki paka lwalifa lwaki bali baba speakers emmotoka na buli kimu kyonna ebigenderako lwaki bo tebasooka kukayana ne bagamba nti wadde babeerako basavinga tamu zaabwe balinga bafuna sente zaabwe lwaki ku luno mwatikkiriza kati kankuwa ekyokulabirako nga the right honorable the former speaker Kadaga bwe bali bawa the former speakers emmotoka naye bamukola ki bamuwa si ekyo bwe yali oba woman MP bamuwa ki emotoka bwe yafuuka prime minister bamuwaki okitegedde ya deputy prime minister yes deputy prime minister first deputy prime minister naye emotoka bagikola ki bagimuwa ezo emotoka wazinda bameka 3 last year guli eri route yali muki mu parliament n'emotoka enkadde yali naye ekyakola ki ekyaliko lwaki parliament eno tesooka neegamba tusooke sesha tujiteeke waneeno zino zonna emmotoka ono zaafunye tusooke tugambe lwaki eno empya si yokka gyakoze eki gyasigazza okitegedde okujjako bannange nga waliwo akakuku ku honorable Mpuuga ne feelings eziri personal okitegedde n'ebintu ebirala ekisookera ddala LP oswadde okitegedde LOP leaders of opposition honorable Ssenyonyi oswadde okitegedde nti tosobola nakusikinga magezi bano bonna boyina abakwetoolodde okumanya nti yes ng'olina ne Shadow Anthony General okumanya nti eno ensonga ogikwasa otya mwe mwennyini mwayisa bino mu palamenti sente ne muzibawa ne bakomishona ne muzibawa naye kati kubanga olaba by the way akawaida kukalimu close nti opposition bw'ereeta aba leaders opposition babiri in a single term then the parliament decides ani owokola ki owokuba kati babi honorable Mpuuga yazeefunira Ssenyonyi tagenda zifunya could that be even one of okitegedde yes wandi bayibigendera ebyobuntu nti kati ye ebitamu tagenda bifuna naye oli munazikoze eki
azifunye okitegedde Honorable Kyagulanyi nze mbadde nkulowooza nti ne bano bonna abakwetolodde abali mu kibiina kyo basobola okuwabula mu kawaayiro ako naawe n'otabeera figure oba presidential material w'ekibogwe okitegedde atasobola kusengejja nsonga up to this level. Sensha yandibadde etuyamba ki mu ggwanga lyaffe? Lindako tugenda kujjawo ku bukulu bwayo. Mwami Nsubuga. Yes sir. Ba assistant RDCs bali bakalondebwa parliament yemu yakuba emiranga. Bano sente zigenda basasula zigenda kuvaawa. Minister of Finance navyo naga bino mmwe mwabiyisa. Kakati ne mwami Kayondaga na bino mmwe mwabiyisa. Tulowooza nti bino byonna byanukula okwemulugunya kwa mukyala Amongo parliament bwetulanga alaba omuwendo omutono n'atuuka n'okwagala bateekenga bwekitaba abantu bano basayininge bamanyani atudde babaka tebabeerayo mu parliament bye bakola tebabimanyi kiki owaye program tugiyise nze nga Bwendaba eri Kyaggwe TV tujjukize omulabi ali wano naye nze ndowooza parliament kwegamba kyendaba mu nsonga eno egenda mu maaso nze ndabawo independence of the parliament kyokka Katonda yali tuyambye ne tutabeera na mbeera kuddira babaka kubasigamu ebirala tulabe eddala parliament bwebeera independent because bwe kibanga independent nga n'ababaka kye bagoba ekya censure nakyo kiri mu mateeka bwe kiba kiyiseemu right bwe kiba kiganye nti emikono giganye nakyo kiri right naye tuyinza okulaba era nga bwe tubadde nga tulaba nga ate ababaka abamu babayise ne babateekako akanyiga ne babagamba temukola bwe muti okitegeera because parliament tukisuubira okubeera independent nga yo kyewulira nga kyekkiririzaamu ng'esobola okukikola kye balaba nga si kituufu era nga bakola nga bwe baba bakoze eki olwaleero tusuubira President Museveni ali luddawa because emirundi mingi abadde nga ayita kokasi ya NRM n'agirambika ku nsonga eno erina kutambula bweti okitegeera so President Museveni bw'abanga n'ekibiina kye NRM nga nabo bali eyo ate no by the way kwene ensonga lwaki era nkugamba nti tulabye at least tugezaako okulaba independence ya parliament nti ababaka abamu aba NRM webali twalabye minisita Namuganza naye kati ate era ekirala ensonga eno nayo bagifudde omanyi nti kati tuli mu kulwana ntalo kubanga minisita Namuganza yavuddeyo n'agamba nti nsayininga kubanga Mpuuga bwe yali lopu yavaayo n'agamba bwe bati nga nange bakola ki nga nange bansenshaliga Namuganza agambye nti lopu yagamba twagala ku cleaninga parliament so kakati ye n'acleaninga ewa banne nga ye eriiso lye okusinziira ku minisita Namuganza nti Mpuuga yakirininga eriiso lya Namuganza nga ye erya Mpuuga lirimu ekisubi kakati ne Namuganza afunye omukisa okuzza omuliro naye amakinga sure nti eriiso lya Mpuuga nalyo ekisubi ekirimu bakola ki bakijjamu so kati ate nawo tuyinza okwennyamiramu parliament bwe tuba nga tugizizza mu kulwana entalo eza kinnoomu kirowooza nti parliament is a big institution eyandibadde tekakkanyizibwa kutuuka ku level eyo naye abakulu baba gye batuzizza ekyokukola tuba tewali ekirala kiri kimu n'Empuuga nno sebo omusajja azitowa lwaki nti aliko abakamisona aba NRM basatu naye omuntu omu naye ate nga tulabanga bali abakamisona ba NRM abasatu abali mu kafiiramu olwa Mpuuga okitegeera so kati abali eno mu stands abali mu kirasha abatunuulira ebintu nga bwe bigenda mu maaso twagala kulaba NRM etunda bakamishonas bayo abasatu bafe olwa Mpuuga ekirala NRM ekirina because oli nga alina ekiruyi kye era nga yakunoonya dda n'omubula nga alina wakufunidde asobola okugamba nti bano abasatu kabagende naye kino ekikonge ekyo kankole ki kankisiguukulule n'olwekyo kati ffe tuli eno tukubaza ku magi tutunula bagamba batya tuli muzawakasanke Sarah aliwo nafuulirira zirwana agamba wakiri segwanga zino wezirwadde wakiri najjawo ekyoya kati embeera bwetu bwekola ki bweyimiridde tegala kukubuuza nti bino byonna nga bikolebwa nga bwe byavaamu ddi ebibala okusenshalinga kuno nga bwe kwavaamu ddi ebibala bw'otwala ekizambo ya mukyala Namuganza basheshalingako wano samukuteesa pasisi Namuganza
babuuza ku bbali okitegedde naye eno tegenda kuvamu bibala kitegedde kubanga olyo palamenti yerimu ennyiri okwesiba emikono singa shenshe eno bagireese ne bagamba tulese minister of finance ne president Museveni okitegedde nga oba ne prime minister kale lwaki bayisa zino ssente oba kati bazirabye bayite bazirina kukola ki kubawa awo ate tewandibadde ate nga tulinako point of debate ani akiyaringa olukiiko ono bwe luba lutudde bo ne speaker I think kitegedde kyemmanyi kiri kimu nti bwe luyita wano speaker alina okwenda osinga okitegedde minister of finance naye eteekako ki naye ekkiriza then ne president kabwejumbira naye naakola ki nakkiriza kati nze mpozi kyandibadde singa kibabadde bagamba tuyite abakomishona bano okitegedde wakiri boogerako gye tukola ki gye tuli ekintu ekirala kimu Sarah nsaba mumpeeyo omukisa ababaka abalala batugamba nga temunagenda mu kusolooza mikono walina okubaawo motion ya palamenti gye mugoberera naye nakyo tekinagenda so kitegeeza ensonga tuzikoze kifuula nenge ekisooka ate kyetusembyayo okitegedde kyekisembyayo banditaddeyo motion okitegedde ne bagidebatingako ne bana abacommissioners in question ne babayita nabo ne beekola ki ne beeyogerako kuba nalaba ekyo process eyo ne kunnamuganza yakolebwa nabo yali alina okubeera kunnamuganza naye leero batandikidde eno kati bano bali mu kazanyo bali mu kutumalira budde era bagenda kusemba nakyo si ekyamani wakakiiko akakempisa aka palamenti ng'awabula ababaka banna bakatuulako nti temukola nsobi ne musayininga kubanga mata eyinza okujja ate nga tulaze oludda so olaba emitendera gikola ki gigoberero naye nze wale yange weeri wewa nti tulabye nga palamenti ezze ekola ogwayo obukiiko ne busalawo ps owa trade mukyala sali bamugobako nti asooka addeko ebbali nobawo ebbaluwa era yaveewo omukulu n'akomawo kati ovala mbuuza tunaafunawo ebibala tetugenda bifuna olw'ensonga zino sente ziri mu mateeka bazibaweera mu mateeka era Mpuuga ne bakomishoni abalala bagenda kusinga guno omusango yes kasita banaayimirira bagenda kugusinga sensha kiki yanditukoledde singa ebadde yakubaawo okitegedde tebanindandikidde ku Mpuuga bandandikidde ku zino miliyoni obumbi bwewa this one is for give away department eno Museveni tujja muwazi na giving away alina okubeera n'abantu bwe bali badde bashenshalinga okusooka sente nga State House zefuna mpitirivu tuzikendeezezza tutya bana abakozi bonna abeetaaga abafumbi 50 buno bonna obukiiko kitegedde Minister of Finance bamemba ba Parliament bebazibawa eyo shensha gye yandikoze eki gye yanditandikidde okitegedde ate shensha eno yandibadde ebeerawo wano speaker yagenda na unveilinga ebizimbe bye okitegedde abantu bonna ne bagenda ne balya ne beebaka ne beenjoyinga bwe bandivuddeyo bwe banditandikidde bino byonna obizimbye otya okitegedde okutuuka waneeno naye otandikirako zeno 5 bye bawadde Mpuuga nolowooza mbuno byebingi ennyo nga auditor general mugenda muweezo mumuwa ba speaker mwabawa ba former ba vice president mukyabawa buli section ekyalina zeyeewa okitegedde tizino for giveaway president Museveni zino zabeera alina nga State House okugabirako ku bantu speaker miliyoni 2 ajagabirangako bayagadde ezo zenyini ze mbamutandikirako naye ate era opposition bambi mutuswazizza nnyo NRM esobola ekwewa neyeewa ne mutashenshalinga naye 5 bibawaddeyo okusiima LPO okitegedde no bwe babasazeewo okusiima kibeere iko mwe mulinyanga bye baawa ebyoya byanswa nti LPO bwajja okitegedde talina kusiimibwa talina kukola ki akati no gavumenti ya Museveni ekikoze ate kati mwe mwekuba okitegedde bakidibetingako sente zayisibwa mu palamenti eyaziyisa ati mukyala Sarah mu byonna nga tumaliriza tewerabya nti eriyo n'akawaayiro era akakugira beneficiary okutuula mu meeting egenda okubeeramu okugaba naye danza kankubulire wano constitution ya Uganda yawa abantu bangi ebbeetu
okusalawo n'okwesalirawo. Mukwegabira ekitakirizibwa mu tteeka nti gwagenda okuganyulwamu ate naawe okwetaba mu kwegabira. Nedda kakati bwagamba nga ali part of kano akakiiko lwaki ye teyeegabira ng'ate agabira abalala gwe woba owa famire yo osookera kubaaweeru nga kutonabakwewa okitegedde. No kale yeegabira ne bakireta before parliament n'ekikiriza. Lwaki teyagaana ng'oli yeegabidde initially okitegedde. Lwaki teyagaana mu lubereberye. Nze kamba buli ebintu birina okukyusibwa mu Uganda eno. Tulina okukyusa ssemateeka waffe. Tulina okuddayo mu lusirika tukyuse ssemateeka. Authority ennene nnyo tebazibadde bakomishoni bokka. Museveni bw'ajja mu ntebe yeerondera Ababaka ne yeerondera judiciary ne yeerondera buli kimu. Ekyo kikyaleeta emiwaatwa. Weewaawo ne bakomishoni abalabo bateekako kweza entebe era nabo baddembe okwekola ki okwewa kubanga gakulukutagava waggulu mu ekyo kyonna singa bakireetera mu parliament ne bagamba nti tudde tukanyiza ku kino bakireeta mu parliament ne ssente ne baziisa parliament n'eziyisa agamba kino ekyakasiimo bo nga bakasiimo ng'ovudde ku kasiimo akabawummuze akabaali babaddeko abakulembeze naye wano mu kwegabira byakomeye because tekyajja kufa tebyakoma eyo bakugamba kakiiko kano wekaba katudde oyina like any member of parliament oyina okagendamu n'owuliriza ki kyebakola ki kyebateesa kati bo baali luddawa ng'ebyo byonna biggwa kati bano abamu ku beemulugunya abakatuulako nti tebaaliwo baali luddawa kakati nga honorable NUP the prime minister of Uganda yagamba teyaliiwo minutes zibeerawo ne ziyisibwa even before putting other things into order oba to be implemented tebafuna minutes bwe baba briefinga ku byabadde ne minutes zezigendawo ne bakkiriza tugende muki mu maaso okitegedde nze sagala nakutugamba nti saaliwo ku nsonga enkulu ez'eggwanga muyina okubeerawo okitegedde webale nnyo webale ddala katwetololemu tukomewo tuwunzike ebyaliro tovaawo. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying our school fees and we still need your support because education is the key. May God bless you